Town Council mu Kyaddondo abantu abeewandiisa okufuna ensimbi za PDM bwe babadde bazze okuzinona ku yafeesi za RDC mu Kasangati Town Council Kyaddondo East mulimu emiruka 9 nga buli muluka gufunye obukadde 5 era nga abazifunye balaze essanyu lingi ddala. Abantu bafunye ssente za PDM olwaleero e Kasangati mu maaso ga RDC. Tuwadde abantu bonna ssente oba wa kibiina kyo oba wa kibiina kitukoze nga pulezidenti bwe yagamba. Nfunye ssente za PDM akakadde akalamba. Nnunda enkoko nsuubula mu katale nakifuma bammanyi era mbakakasa nti Muzeeyi Museveni mwongera akalu teri muntu agenda bbawa akakadde ka ssente mukole naye Muzeeyi akatuwa na ssente za PDM era akakadde nkafunye Museveni juu Nakulwaero mfunye ssente za PDM akakadde ka 10,000 okuva eri gavumenti ya Uganda bebaza nnyo Muzeeyi ku lw'entuuka kyuka eno gy'aleese egenda tukwatawo nga ffe abavubuka nze mbadde mulunzi wa mbizzi era kati olunaku lwaleero ngenda ntereeze buli kimu nyongere mu bizinensi yange. Juma Kigongo RDC w'e Kasangati ategeezezza nti ssente zino eza PDM za kwongera mu bizinensi zaabwe wabula si za kulya ku ssekukulu. Wabula mbalabula ssente bazikozesa ekyo kye baateeka mu bizinensi pulaani basobole okuva we bali kati nga mulimu abaana abakyapati mulimu abakyala ab'emidaala ab'amatooke mulimu abalunda enkoko mulimu abalunda embizzi. RDC era atubuulidde ebikulu ku nsimbi zino. Olwaleero tuwadde abantu ssente emiruka 9 abantu 405 kubanga twafuna miliyoni 5 buli muluka era tuwadde abantu 405. Bakira buli muntu afuna ssente ku ssimu yava mu kifo kino era betwogeddeko nabo babadde basanyufu ebitwogerekeka. Zahala nga nfunye akakadde ka PDM ngenda kakozesa bulungi enkoko oba mbadde nina 10 ngenda kwongerako nga 3 ntandike bizinensi yeeyongere ekule tutumuke. Nebaza nnyo Pulezidenti Museveni okutuyamba ku busuubuzi bwaffe ngenda kutunda nkoko kwandi mulunzi wa nkoko ngenda kwongeramu ssente abadde n'entono. Nebaza Pulezidenti olw'enteekateeka ya PDM ezaffe tuzifunye olunaku lwaleero era twebaza Pulezidenti tujja kamuwa tugenda mulonda movement. Kalisema James omumyuka wa RDC Kasangati nga yabadde kalabalaba w'omukolo asabye abafunye ssente okuzikolamu ebyo byennyini bye balina okuzikolamu era asabye okuddamu okulonda Pulezidenti Museveni asobole okwongera okubakulaakulanya. Mukwatireko Museveni si weewaawo naye n'akasembayo kama kano kakoogera abantu bano bagambye munaalonda Museveni abanaalonda Museveni mwaniko omukono. Bano oluvannyuma banyeenyezza kugaliba enjole ne RDC waabwe olwa ssente ze bafunye. Anetina Kaibaale yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.